Government ya Buganda tuli basanyufu according ekyo mwakoze. Yes, nsaba Katikkiro wa Buganda n'abagereka Kabaka Ronald Mwenda Mutebi Magulu Nyondo Chuchu gutusinze mutusonyiwe but naffe temukigatta nti ba TikToker wabula mugambe nti bana Uganda abadde bakola ebibi but mbadde nsaba tusonyiwe netondeddeko ba TikToker bonna nganze president wa ba TikToker government n'obwakabaka banaye pressure n'amara n'ava mu komera mbadde njagala pressure agenda okuva mu komera ng'abamu tukaddiye kuba bw'ava mu komera kigenda tukosa nnyo nga ffe ababadde tuseyidi omwana jabeera agambe nange nowe bansi banja kuvaayo mbadde nsaba gavumenti ya wakati ne gavumenti y'Emengo nsabye nganze president w'aba TikToker oba nganze Frank bamusibe emyaka egyeyongedde bw'agenda okuva mu komera tube nga tukaddiye oba okubeererayo life in prison. Era nekitukakatako tunoonya omukulu gwe bayita president wa TikTok. Regime obadde ogirimu bbanga ki tukwaniriza? Amanya neddoboozi Frank Abaho president w'aba TikToker omusajja omunyankole oba omulaalo from Kasese. My mother is Musongola, my dad is Muhima. Ojja otya okufuga TikTok? Okufuga TikTok kuba sina office nte nsasula emitwalo 2 omwezi najja nga nyamba abaana ku TikTok nga bwolaba mama fine ebintu byakola abaana abo bennyini bangamba Frank ati kwagala tubadde twagala otukulembera obeera omukulembeze waffe netugenda mu mpaka bwe twagenda mu mpaka nga twesimbyewo nensinga omuvubuka yasooka yali munyankole nensinga gayi baali bamuyita Fred Owen muyimbire yali big TikToker abaana abo ne bayimirira wano ku ground e Kampala ne bampa award nga president waabwe ne bampa award 2 esooka myaka 3 endala myaka 2 ne nfuuka president waabwe bwe bati atasasulwa tetulina na office tetusasulwa wabula emabega kawo na meetings minister bali omunsi n'agamba agenda tukolera federation tubenga tulina office buli kimu tete no mu China ya creating out TikTok okuva China ajiwa no Uganda era process je tulimu nama muina manifesto ntoba bwe mpitamu bwe ntandika okufuga kino ngenda kikwasaganya bwenti nebweti mubina temuyina manifesto tubeera nazo but no oba tokikoze tebakuforcinga kuba teri akusasula okosa sente yo omwana bwafuna ekizibu ku TikTok tuwanika zi live ne twesonda ne tweyamba nga ffe ba TikToker teri muntu wa people power asobola otuyamba oba wa NRM asobola otuyamba tweyamba nga ffe ba TikToker oba olwa pate ki oba olwaki but kino kiba kikutte ku family ya TikTok tweyamba feka TikTok abe baana bakyasinza okubeera n'empisa embi lwaki ovaayo okulembera abaana batafugika n'empisa embi naye we natuuse abamu ngenda bejjako nalabidde ku kino ekintu kya pressure kye tulimu pressure emabega kawo navaayo nenkola video nengipostinga ku page yange nemugamba pressure byonna bikole but wesonye Kabaka wa Buganda omwana we kye yakola yaduetinga video eyo nangamba gonjogerako ngani gwo munyankole bwa Kabaka bwamwe bwabalema lwaki oyagala okwogera ku bya ebitakukwata ko jamwe nyindo yo mbintu bino nga wakafulumya video evola Kabaka wamu contacting nga yakafulumya video zasooka nga vola Kabaka nange nafulumya video yange nengipostinga nengiteeka ku page yange nemugamba gayi kola byokola ovumya abantu bangi naye mbadde nkusaba wesonyiwe Kabaka wa Buganda era video gyeri ku page yange gye yanziramu nangamba tugenda kukutta nga temunaba kunkwata kutanze video gyeri kintu ekyo ne kinkwatako ate nga capacity ekutagina kuba abantu abo bangi abali kukuba Kabaka wa Buganda ate baganda fe tubayina ku TikTok ogenda kulaba omwana nga postinze financial pressure nga celebratinga bwogenda kulinnya lye osanga nga yena Juma oba Mawanda oba biki nora abaana abo nga abakyenyigidde mu nnyo baganda. Frank, is it true omwana ono akozesebwa? Kiri amazima gali nti omwana bamukozesa ayina abantu abamukozesa era sigenda byogera wano mujjabira abamukooti banaaba ayogedde but ayina abamukozesa okubalaba nga akola ekikolwa ekifaanana bwekiti okuvoora Kabaka wa Buganda oba n'abantu abalala ab'enjawulo. Akwatibwa atya? Omwami oyo nze okutegeera okukwatibwa kwa pressure naluwaka sawa nga emwe y'ekiro furufiga nankubira nga ali n'abasajja ba Semwaye ne baŋŋamba tubadde tukwagala tukutte TikToker wo ne mbabuuza mu ssaawa zino nga sobola kuva waka ne baŋŋamba kati keera nnyo ojje oti meeting
jo nakedde nnyo sawa emu n'adde maze obatuuka ne tugenda mu kifo ekimu pressure gye yabadde nga bamusibidde ne tutuukayo ne bajjako full figure statement yaze ne lawyer wa Buganda ne full figure nga ina lawyer ava ku side ya government bamuyita na Habwe Precious ne babajjako statement buli kimu ne batugamba olwaleero tuddeyo era olwaleero bwe tumaliza wano we tuli ngendayo kati bwe namaze opostinga ebintu ebyo abaana basuze ku live ekiro nga bakozeze live banewerera okunzita video nzina nga ate kuliko omwami omu kubategeka empaka zino bamuyita UG ku TikTok then kumanya ga bulijjo bamuyita Ibrahimu Sembatya taba Muganda abamuganda nangamba tugenda kutta era tujja kutomera ojja kufira mu accident naka kamotoka ko bichi go supporting abaana abo bavume Bobi Wine bichi nga olaba amaanyi ge bona agatadde ku Bobi Wine n'agamba gwe weetaba otya mu mpaka ezikwata pressure ne oli Muganda ne mugamba nze I'm not Muganda I'm Ugandan ekyokubiri ndi mu Buganda ekyokusatu ndi muna Uganda ekyokuna batata bange bazaalibwa gye bayita Ngoma Bulemezi eri mu Buganda nobwemba nga ndi munyankole kinkakatako okulumirirwa omwami oyo ekintu kyalukola okuvoola Ronald Mwenda Mutebi kinkakatako nga nze wadde siri Muganda. Aren't you not disappointed olw'ebigambo bya by'omwana bya pressure? Yeah, ebigambo bya pressure fe byatukuba wala n'obitunulako n'ogamba oba kino kinagwa kitya. Yasooka n'avuma Nabbi Samuel Kakande owokubiri oye namukuba bubi nnyo abaana ne bajja mu inbox yange ne bagamba Franka twagala okwate pressure ali kuvoola Nabbi Samuel Kakande biki ne bagamba nja mukwata mutwale mu kooti Kakande tajja alinnyayo kati mba imenyekedde ki nenkyereka ne ngamba Katonda ono yamanye kiddako bwe yava okwo n'ayambalira ono omukyala speaker wa parliament n'ayambalira Nabbanja n'ayambalira mama wa Museveni eyafa Esther Kokundeka ebyo byonna ng'osirise nga president nsirise nga ndaba anti n'abantu benyina ba gavumenti badde babiraba abantu ba gavumenti badde babiraba ate nga n'abemengo babiraba ngamba bino ogenda bitandikira nga buli muntu gwoyogerako akugamba pressure ayina abanene abamuli emabega ng'oyina mufiya nawe n'otya obiyinga ate bw'ogenda ku TikTok zaffe zetukozesa ogenda alaba abaana Abaganda celebrate nga bateekako ekifaananyi kya pressure ne babeera nga bazina n'olaba yes n'abalala bamukuba Abaganda ne wavaayo omusajja bamuyita omusajja oyo yatugamba Mulangira omusajja oyo yakolera Germany bamuyita Salongo n'ajja n'aduwetinga video ya pressure na omusajja wa maaso manene bwe gati n'angamba bantu mmwe omwami ono byayogera mu bigende empola temubigira nze ne musajja Mulangira kati musooke mu kiweemu ki kandi oranga ayogera nga amusupportinga ngamba ono gya video n'atugamba nti Mulangira ate alinga supporting ono kati fu abanyankole twogere ki ne tubeera awo naye nga bituluma tetulina we tutandikira nga tulaba ate bitambula Mengo eyina balooya eyina buli kimu ne tugamba lwaki tebakwata mwana ono naffe ne tufuna mufiya ne tutya juzi bwe yavuma Esther Kokundeka wayiseewo naku nga nnya leero Lwakutaano ngamba kamanyiro nga kasuse ne nkubira full figure ne muforwardinga video omwami oyo ngavuma Esther Kokundeka mama wa Museveni agamba okay Mengo wedi eyina balooya nze ndiwo nga president advisor kati nange kanegatteko ku kino kyendaba ekya mama wa Museveni ngenda kukwatagana ne ba Katikiro wa Buganda tulabwe tikigatta full figure n'akwatagana Katikiro wa Buganda n'akwatagana n'abantu ba Semwayi abantu abo aba government abasirikale tewayise naku ndowooza zadde nga ssatu omwami oyo ne bamukwata nga n'essimu ye teriiko ne bamunoonya mpaka ne bamufuna gye bayita gavumenti bamusanze abamu full figure ngamba mukono abamu bagamba simanyi kajjansi awatuufu sinaakumanyawo sirishiwa we bamusanze obaka bw'ekitiibwa Charles Peter Mayiga bw'atadde ku mutimbagano ku makya obulabyeko obubaka ow'ekitiibwa Katikkiro bw'atadde ku mutimbagano ku makya nabadde nga nina pressure esembayo kuba basuze bankuba bagamba nze ne full figure tuli mu stand nga n'omwana oyo ne bwavaayo n'abulana nga talabiseeko mu kooti nze ne full figure abantu bayinza otutta
kati Katikkiro bw'amaze n'ateekayo ekintu ekyo it was totally confirmed nti omwana yakwatibwa awo nembeera musanyufu era nkipositinze ne ku peegi yange Katikkiro bw'ayogera kabaka yabeera ayogedde nengamba good kyembadde njagala kibuyaga asudde essaawa zino nina amaanyi nga nsinziira ku kintu kya Katikkiro kya positinze okukuba buli kiramu kyonna ekimpita mu maaso. You're confident? Yes. So nze bakachibwa omuweereza Katikkiro wa Buganda government ya Buganda tuli basanyufu according ekyo mwakoze okulaba nga mupostinga akantu ako n'okuvaayo ne mutwegattako ne lawyer gwe twafunye yesterday lawyer gwe twabadde naye wamengo twabadde basanyufu naye nga tusobola proving abantu n'oba bagamba ono lawyer w'emengo okuba video nagipostinze bali aba enemies abatukuba tebasobola kikkiriza naye kati ndowooza bakkakkanyemukko ku lw'ekintu mayiga kya postinze. So Katikkiro wa Buganda nkusiimye nnyo kyokoze obutatuleka mu lutalo fekka nze ne full figure ku media nesiima ebitongole byagezezzaako okukwata omwami oyo. Then mu Buganda bagamba gutusinze gogamba on behalf of youth ku bye baakoze. Don't you need to apologize? Behalf of what? On behalf of youth. Yes. Behalf of youth, behalf of TikTokers, abana ba TikTok. Behalf of TikTokers. Bade nsaba, yes, don't you need to apologize? Yes, nsaba Katikkiro wa Buganda n'abagereka Kabaka Ronald Mwenda Mutebi Magulu Nyondo Chuchu gutusinze mutusonyiwe but naffe temukigatta nti ba TikToker wabula mugambe nti bana Uganda abadde bakola ebibi kuba Mr. Owekitiibwa Kabaka wa Buganda singa alaba app ya TikTok musimu bwe bati ayinza n'okuwulira bubi nnyo yes kulw'abantu nga pressure oba ne ttiimu yaabwe but mbadde nsaba tusonyiwe netondeddeko ba TikToker bonna nga nze president wa ba TikToker. Asana ki Kabaka yes ono omwana agwana kibonero kyengenda okwogera buli muntu alina olunaku lwe mu nsi bw'ofolonga history ya Bwakabaka mu nsi yonna abasinga tetugimanyi. Nze nina gye nafunako kuba nkusinga emyaka maama waffe alina kye yatugamba Kabaka ye muntu yakwatanga effumu n'akufumita ku kigere n'asituka n'ayimirira oba effumu likuyiseemu oba likoze eki kyekyo. Kabaka ye muntu yasiimanga omukazi wo n'amutwala tolina kyonyega. Kabaka ye muntu eyagambanga nti onattiwe nattibwa. Ndowooza kati kugina emirembe ejjajja egirimu amateeka g'abazungu na buli kimu ebyo tebiriiwo naye mu mateeka g'abazungu tulinayo kye bagamba okusiba omuntu life in prison oba okumusiba emyaka egyeyongeddeyo. Gavumenti n'Obwakabaka banaye pressure n'amala n'ava mu kkomera mbadde njagala pressure agenda okuva mu kkomera ng'abamu tukaddiye kuba bw'ava mu kkomera kigenda tukosa nnyo nga ffe ababadde tuseyi omwana ajabeera agambe nange nowe bansiba nja kuvaayo. Mbadde nsaba gavumenti ya wakati ne gavumenti y'Emengo nsabye nganze president w'aba TikToker oba nganze Frank bamusibe emyaka egyeyongedde bw'agenda okuva mu kkomera tube nga tukaddiye oba okubeererayo life in prison ategeere nti ekintu kye yakoze kibi nnyo n'omulala takikolanga. Thank you so much. Ali under association ye aba bakafiiri tebasobola yingira association yaffe tulina abaana abali registered sofa twakaweza abantu 7 kati aba abakopi nebasobola kujja mu bintu byaffe baba bamanyi tujja bikuba. You need organized people. Yes, tuba twagala abantu abali organized abali smart abatasobola kukola ebintu ng'ebyabo tetusobola beesembereza abo tebasobola kujja mu association yaffe. Babadde baagala gijjawo nentuula ne minisita bali mu nsi ne minisita wa ICT Kabyanga the mayor w'Ekasese minister of state ne twogera bwe twamaze okwogera bagenda kuwandiikira omuchina ow'Echina yakuleetingawo TikTok okulaba ekintu ekyo nakibasabye nga badde era bali mu program eziggalawo TikTok nga government ya Uganda ne bagenda wandiikira omuchina oyo ajje ku ground atukolere office
tibeko n'amateeka ne control controlling account yo gwe nga gwe ebintu ebiri sensitive nnyo nga bisobola okuba nga waliwo limits exactly zibijjawo kati gwe bw'ovaayo n'okola video ng'ezo pressure z'abadde akola n'obwoba ng'oli mu America naye ng'oli mu Uganda oba oluwa kale okasita oyogera mu lulimi Luganda nga tukozeseza luna Kenya nga tumaze okukola buli kimu Oluganda balugattemu yes kati tuba tulina capacity bakozesa advantage y'okukozesa Oluganda tuba tulina capacity ekola account yo kye twagala ekyo bakirinde bajja kyala n'ebisinga sobola byogerera wano kuba mbanga abawa information gye tubadde tuteesaako but omulamwa gwa federation eyo egenda tereza mu bintu bingi ebikwatagana n'okuvoola abantu ku media ya omuntu yenna ali eyo ng'osuubira okukola nga pressure kye yakoze nsuubiza kino federation yaffe ejja ate egenda kujja nga nkambwemuko okujjawo kasasiro ng'oyo gwe mbadde mukozesa ekyo kimu ekyokubiri making sure nti olina osavinga ogenda eruzira oba na prison zendala nga kitwamba mu buku everywhere tetugenda kukkiriza ebintu ebyo okubeerawo ku internet kuvoola abantu akawaayiro nze siri looya mujja bitegeerera eyo mu kooti ebimu sibitegeera yes lawyer waali wani nzife twakuta omuntu waffe ne tumutwala gyali kati family ya pressure oba nga abantu abali ku side ya pressure nabo baleete lawyer waabwe kuba tujja babula olunaku kooti lweneebeerawo ekyo bakiwa omuntu alina address naye si muyaaye nti basooka kuwandiikira lawyer oli muyaaye oli talina kiddako fulumya vidiyo ezasooka nga voola kabaka nange nafulumya vidiyo eyange nengipositinga nengiteeka ku peegi yange nemugamba gayi kola byokola ovumya abantu bangi naye mbadde nkusaba weesonyiwe kabaka wa Buganda era vidiyo gyeri ku peegi yange gye yanziramu naŋŋamba tugenda kukutta nga temunaba kunkwata kutta nze vidiyo gyeri kintu ekyo ne kinkwatako ate nga kapasite ekutta agiina kuba abantu abo bangi abali kukuba kabaka wa Buganda ate Baganda. Frank, is it true omwana ono akozesebwa? Kiri amazima gali nti omwana bamukozesa ayina abantu abamukozesa era sigenda byogera wano mujjabira abamu kooti wanaaba ayogedde but ayina abamukozesa okubalaba ng'akola ekikolwa ekifaanana bwekiti n'obwemba nga ndi munyankole kinkakatako okulumirirwa omwami oyo ekintu kyalukukola okuvoola Ronald Mwenda Mutebi kinkakatako nga nze wadde siri Muganda ebigambo bya pressure ffe byatukuba wala n'obitunulako n'ogamba oba kino kinaggwa kitya yasooka n'avuma Nabbi Samuel Kakande ow'okubiri ye n'amukuba bubi nnyo bwe yava okwo n'ayambalira ono omukyala speaker wa parliament n'ayambalira Nabbanja n'ayambalira maama wa Museveni eyafa Esther Kokundeka ebyo byonna ng'osirise nga president nsirise nga ndaba anti n'abantu bennyina ba gavumenti badde babiraba abantu ba gavumenti badde babiraba ate nga n'abemengo babiraba nengamba bino ogenda bitandikira nga buli muntu gwoyogerako akugamba pressure ayina abanene abamuli emabega ng'olina mufiya naawe n'otya obubaka bwa ow'ekitiibwa Katikkiro bwatadde ku mutimbagano ku makya nabadde nga nina pressure esembayo kuba basuze bankuba bagamba nze ne full figure tuli mu stand nga n'omwana oyo ne bwavaayo n'abulana nga talabiseeko mu kooti nze ne full figure abantu bayinza otutta kati Katikkiro bw'amaze n'ateekayo ekintu ekyo it was totally confirmed nti omwana yakwatibwa awo nembeera musanyufu era nkipositinze ne ku peegi yange Katikkiro bw'ayogera kabaka yabeera ayogedde nengamba good kyembadde njagala kibuyaga asudde essaawa zino nina amaanyi nga nsinziira ku kintu kya Katikkiro kya positinze okukuba buli kiramu kyonna ekimpita mu maaso